Weewaawo tendeeza Kristo Yesu neebaza Katonda atusobozesezza okuba nga n'olunaku olwaleero tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Ate era njagala okulamusaako gwena muganda wange mwannyinaze atwalira ddala eddaala ery'okuba nga okyekuumira mu byawandiikibwa. Nga bulijjo amannya Mazima Kenneth, ng'era twagala okuba nga tweyongereyo ddala kusoma kwaffe kwe tugenda maaso n'okuba nga tukwasaganya mu kitabo kino eky'Abeefeso, ng'era olunaku olwaleero twagala okuba nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokubiri mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olwokubiri, nga era twagala okuba nga tuteeka essomo lino wansi w'omutwe ogugamba nti ensi, Sitaani n'omubiri. Era nga ekirala ekyokwasizaako awo kwe kugamba nti okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga. Jjukira mu ssomo eryasookera ddala twayanjula ne tutegeereza ddala ne tunnyonnyolera ddala ki kye tutegeeza bwe twogera ku nsi, twogera ku Sitaani wamu ate era n'omubiri. Twalaga nti ebyo ebisatu be balabe baffe abakulu nga tukyatambulira mu bulamu buno obw'ensi. Kikulu nnyo okubeera nga tubeera beegendereza eri ebintu bino eby'emirundi esatu. Era omulundi guli ogwasookera ddala twasingira ddala nnyo okuteeka essira ku kye tuyita ensi. Kati ku mulundi guno twagala tuteekere ddala essira lyaffe ku kye tuyita omulabe Sitaani. So owataliko lwisaayo ngenda atandika nga nkusomera ekyawandiikibwa ng'enkola yaffe bweri, kubanga tukinoganyiza bulungi masomo ag'enjawulo nti omubuulizi talina kyasobola kubuulira kyonna wabula okusookera ddala okubeera nga asoma ekyawandiikibwa oba okubeera nga akola ki, nga yeggulira ebyo ebyawandiikibwa. Kantandike n'olusooka wamu n'olwokubiri. Egamba nti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe, olwokubiri, bye mwatambulirangamu edda nga emirembe egy'ensi eno bwe giri, okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira. So ebyo by'emirundi ebiri bye tugenda okuba nga tutunuulira, oba ezo z'ensonga ez'emirundi ebiri ze tugenda okuba nga tutunuulira: okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, ate era tuteekako ne kye tuyita omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira. Bayibuli endala tezibayita abaana abajeemu, oba enzivunula endala zibayita abaana abajeemu. So ensonga zino ebbiri ze njagala tukwasaganye bulungi okubeera nga tunnyonnyokera ddala ensonga. Naye tujja tandika n'ekyo ekisimbiddwa mu byawandiikibwa, era nga y'ensonga gye tuyita eya okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga. Ssebo ne nnyabo tugwanidde okuba nga tujjukira bulungi nti essuula esooka yatuyambira ddala okuba nga tutegeera biri ebinnyonnyola obulamu bwaffe obukadde, ate era essuula esooka yatulagira ddala obulamu bwaffe kaakano mu Kristo, era netulaga n'obulamu bwaffe obw'omu maaso obukwatagana ne pulaani eya Katonda ey'amaanyi ey'obulokozi bwaffe. Naye essuula eno ey'okubiri yo ate era nayo erinako engeri gyetulaga ebyobulamu buli obukadde, netulaga ebyobulamu buno obujja, ate era n'amagenda oba n'obulamu obw'omu maaso Mukama waffe Yesu Kristo bw'ateekeddeteekedde abo be yalokola. So bino bikulu nnyo byakubanga twekkaanyiza ddala bulungi bwe tutandika nga tutunuulira ekyo Bayibuli kyesongako ng'egamba okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga. Kikyetegeeza era omuntu ono y'ani? Kikulu nnyo ffenna okuba nga tutegeerera ddala nti bwe twogera ku Sitaani ye mulabe waffe namba 2 nga agoberera kye tuyita ensi. Ye mulabe waffe namba 2 ng'agoberera ekyo kye tuyita ensi. Era ebyawandiikibwa biragira ddala bulungi nti omulabe waffe ono ayitibwa Sitaani yali mu bufuzi kaakano obw'ensi eno eyagendera ddala maaso
okubanga egwa, era enneeyisa ez'abantu betulaba leero mu lunaku olwaleero, engeri gye batambulamu, engeri gye beeyisaamu, yonna binnyonnyola nti waliwo oyo gwe tuyita omukulu ow'obuyinza obwaki obw'omu bbanga, nga bw'osobola okuba nga olabira ddala mu Yokaana essuula 14 olunyiriri lwa 3 lugamba nti sikyayogera nnyo nate nammwe kubanga afuga ensi ajja, naye tandiiko kigambo. Mukama waffe Yesu Kristo alaga nti obufuzi obw'ensi eno eyagwa kaakano buli mikono egya Sitaani, era yagendera ddala mu maaso n'okubeera nga agendera ddala mu maaso n'okubuzaabuza abantu n'okubawuddiisa. Bw'oba osomye essuula ey'12 ey'enjiri eya Yokaana, teyawukana nnyo n'essuula ey'14 era enyweza mu lwa 31 mu Yokaana 12:31 bw'eti bw'egamba. Egamba nti kaakano ensi eno esalirwa omusango, kaakano omukulu ow'ensi eno anaagoberwa wabweru. Nti ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo binywereza ddala nti bwe twogera ku nsi eno eyagwa, waliwo omwoyo okugenda mu maaso n'okuba nga gukolera emabega wa buli kintu kyonna kye tulaba ekitaweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. Era ne bw'obeera nga wekkaanyiza n'osoma Yokaana nateera essuula ey'16 olunyiriri olw'11, Bayibuli etulaga nti olw'omusango, kubanga omukulu ow'ensi eno asaliddwa omusango. Ebyawandiikibwa bitulagira ddala nti omulabe waffe namba 2 oluvannyuma olw'ensi, nti mufuzi owa kino ekyakola kitya ekyaggwa. Era Pawulo yagendera ddala mu maaso n'ajjukiza Abeefeso nga lunaku lumu mu bulamu bwabwe obukadde bwe baagoberera omulabe ono, bwe baagenda mu maaso n'okuba nga baali wansi w'obufuzi bwe, baali wansi w'obukulembeze bwe, bwe baali tebannazaalibwa mulundi ogwokubiri. Ng'era bwe twalaga nti Abeefeso baali mu bulamu obw'okwonoona, era mu bulamu obw'okwonoona tebaagoberera nsi yokka eno yagwa, naye ate baagoberera n'oyo omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga ayitibwa omulabe Sitaani. Era kikulu nnyo okubeera nga tutegeerera ddala bulungi nti bwe twogera ku ono ayitiddwa omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, tutegeeza ki? Ey'Oluzungu ekozesa ekigambo prince oba omulangira, era ekigambo ekyo omulangira kiviira ddala mu kigambo eky'Oluyunani ekitegeeza omubereberye oba omukulembeze oba omukulu mu bukulembeze oba owaki ow'amaanyi oba akulira. So kati boto bw'osobola okuba nga otegeera nti omukulu ow'obuyinza oba gwe tuyita omulangira w'omu bbanga ye mubereberye mu bufuzi obw'emyoyo egyo egyakola gitya egyagwa. Era Pawulo teyagenda mu maaso ng'agamba abakulu ab'obuyinza ab'omu bbanga, wabula yagamba omukulu ow'obuyinza. Ate teyagamba nti basitaani, wabula yagamba Sitaani, ekitegeeza nti waliwo omwoyo ogukulembera emyoyo gyonna egyagwa, era omwoyo guno si mulala yaani ye Sitaani. Era n'engeri endala gye tusobola okubeera nga tunyweza nti Bayibuli bw'eyogera ku Sitaani oba n'eyogera ku mulangira ow'omu bbanga, kyekyo kye kimu ky'olabira ddala mu kubikkulirwa essuula ey'12 olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli ng'egendera ddala maaso n'okuba nga emutunnyonnyola ono yaani egamba nti n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Sitaani, nti omulimo gwe omukulu gwakyasingidde ddala okukola ng'oggyeko otukema, wabula kwe kubeera nga akola omulimo ogw'okubeera nga mulyolyomi, nti buli seera agenda mu maaso n'okubeera nga atusalira kye tuyita emisango, agenda mu maaso n'otukwata ensobi ng'alyolyoma ku lwaki? Ku lwaffe. So kikulu nnyo okuba nga tutegeerera ddala nti agendera ddala mu maaso, omulyolyomi ono agendera ddala mu maaso nnyo n'okubeera nga obufuzi bwe abuyina ku bantu bonna abali mu nsi eno eyagwa olw'obuyinza
obwa Katonda. Ekyo kikulu nnyo kya kubeera nga nkinywereza ddala kubanga waliwo endowooza mu kanisa eraga nti sitaani w'amaanyi nnyo okukira Katonda oba sitaani w'amaanyi nnyo okukira ekintu kyonna. Kino kikulu nnyo kya kubeera nga tutegeera nti tewaliwo kyonna sitaani kyasobola kukola wabula okuggyako ekyo Katonda ky'aba mukkiriza okuba ng'akola. Tulina okkiriza nti weewaawo mulabe wa Katonda era mulabe waffe, naye kyetugwanidde okuba nga tutegeera nti kyonna kyasobola okutuukiriza mu nsi oba obuvune bwonna bwasobola okutuusa ku muntu yenna busobola okubeerawo olw'ekikula kye n'olw'okuba nti Katonda mwene aba amukkiriza. Bw'aba tamukkiriza talinaako kyasobola kuba ng'akola, era gwe asobola okubeera nga ofaayo n'okuba nga wekkaanyiza ddala ebyawandiikibwa. Nsaba osome Yobu essula esookera ddala, bw'oba ogisomye yonna n'ogimalako ejja kulagira ddala bulungi nnyo ti newankubadde kyali kigendererwa eky'omulabe sitaani okulumba Yobu kyatuukirizibwa mu ngeri emu yokka, Katonda bwe yamugamba nti amumuwadde mu mikono gye. Era kikulu nnyo n'okuba nga tunywereza ddala nga tutandika. Bwe twogera ku mulyolyomi ono, Bayibuli gwegendera ddala mu maaso n'okuyita n'ogusota ogunene nnyo oba gweyita sitaani oba gweyita omulangira w'omu bbanga. Kikulu nnyo okutegeera nti tewali muntu yenna mu lunaku olwaleero oba ne mu nnaku ezaayita eyali yaweebwa obuyinza okumusiba. Lero tuwulira abantu aboogera nga bagamba nti sitaani nkusiba, nkusuula mu nsi enkalu, nkusuula mu nnyanja, nkusuula mu muliro n'ebintu eby'engeri ng'eyo, nti bisaasaanidde amakanisa ag'enjawulo. Abalala bakiyita obuyinza obw'abakkiriza, nti bwe twalokoka twaweebwa obuyinza obw'abakkiriza titusobola okusiba sitaani n'emizimu gye ne tumukola kyonna kye twagala. Naye ensomesa ya Bayibuli ewakanya embeera eyo oba enjogera eyo, kubanga byonna byagenda maaso n'okuba ng'akola leero abikola kubanga yakkirizibwa okubeera nga agendera ddala maaso n'okuba nga akyagendera ddala maaso n'okuba ng'atambulira ku nsi. Era ekisinga okunneewuunyisa kwe kuba nti abantu bagamba nti eri Katonda byonna bisoboka oba Katonda ayinza byonna, naye ate bwe kituuka ku sitaani kirabika nga abantu abagamba nti Katonda ayinza byonna ate awo alina wabeera nga atayinza. Gwe weebuuzeemu ensi bw'ebeera nga ye nga yagitonda nga ne sitaani kitonde, golowooza nti singa Katonda kwali kuteesa kwe okumuggyawo tiyandimugjeewo? Yandibadde yamuggyawo dda, naye ekiseera kye eky'okumuggyawo tekinnaba kubeera nga kikola kitya nga kituukirira, kubanga Katonda mwene yamanyidde ddala lwaki akyamuganyiza okugenda mu maaso n'okuba ng'akola by'akola eby'okukema abantu. So ekyo tekiri mu mikono gyange, tekiri mu mikono gyo. Tebakulimba oli ne baba nga yeeyita Mukutula Njegere oba ng'oli yeeyita ani, tewaliwo muntu yenna alina maanyi gasiba sitaani n'emizimu gye. Kubikulwa essula ya 2 olunyiriri olusooka paka olwokusatu luwakanyiza ddala ensonga eyo, ne Yuda 8 paka 9 etulagira nti ne Mikayiri yennyini yali tasobola siba sitaani wabula okugamba nti Mukama akunenya. So ebintu bino bigwanidde okuba nga bitegeerebwa ddala bulungi. Kuba tuba tetubitegedde bulungi, tujja kwewa obuvunaanyizibwa obw'amaanyi obutatuweereddwa n'okwewa amaanyi amangi ge tutaweereddwa. So nsaba ekyo kitunogaanire ddala buki bulungi, nti ono sitaani y'omu, omulyolyomi y'omu, omusota guli ogw'edda gwe gumu ebbanga lyonna. Kaakano twogera emyaka 2023 bukya Mukama waffe Yesu Kristo afa n'azuukira. Nsobola okugamba nti ekkanisa yonna ebaddewo mu myaka egyo gye tukubya amabega, bonna badirinze n'omwoyo gwe gumu, badirinze n'omulabe y'omu. Kati gongamba otya gwazaaliddwa olunaku olwaleero nti ate ogenda kukyusa bali kye bataakola? So tugwanidde kubeera nga twefuga, tuleme kwewayiriza okwewa amaanyi n'obuyinza ebitatuweereddwa. Tugwanidde otegeera nti nno agenda mu maaso n'okubeera nga aleeta obukulembeze bwe ku bantu okuyita mu nsi eyaki, ensi ey'omu mwoyo omwo mwafugira, kubanga teri n'omu amulabako, teri n'omu agamba nti wakala eno oba wakala eri,
naye kye tulina okuba nga tutegeera kubanga nti Mwoyo akolera mu nsi eyaki ey'omwoyo. Era kikulu nnyo okutegeera nti alina obusobozi obusobola okulagira omuliro, enkuba, empewo, okubwatuka, ziladdu, nga Katonda amukkiriza. Era y'ensonga lwaki Bayibuli emuyita omulangira ow'amaanyi ag'omu bbanga. Omulangira ow'amaanyi ag'omu bbanga. Nti ebyawandiikibwa bitulagira ddala gwena omuntu omwegendereza osobola okulaba enkola ze ez'enjawulo, tandikira ddala mu Misiri, Musa gy'agenda. Ndowooza osobola okulabira ddala ebintu ebyagendera ddala maaso n'okuba nga bikolebwa mu biro ebyo ebya Musa. Abasajja abaali abasamize olw'amaanyi aga Sitaani n'ebisigadde. Njagala otegeerere ddala nti Katonda asobola omuganya okubaako ebintu byakola ki byakola. Era kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera ddala omuntu ono, omwoyo guno, nti mulabe waffe, nti bwe twogera ku Sitaani si mukwano gwaffe, mulabewo ate era mulabe wange. Mu Luzungu tumuyita adversary. Bwe twogera ku adversary tutegeeza omuntu nga ekigendererwa kye si kirala kya kubeera nga kikukomya. Omuntu ayitibwa omuki? Omulabe. Omuntu ayitibwa omulabe, oba oyo awakana naawe, oyo akulemesa, akuziyiza, awakana naawe, akontana naawe, era ng'agendera ddala maaso n'okuba nga akola ki? Nga akuziyiza. Mu Luzungu era tulina ekigambo kye tukozesa ng'ekigambo ekituyita opponent, ekitegeeza nti si mwoyo gw'osobola ogamba nti gukuyinako kye gukwagaliza. Era tusobola okukozesa ekigambo antagonistic, nti buli kyonna ky'okola ayagala akiremese, awakanya, mulyolyomi, ate era agezaako okuziyiza. Bw'atyo bw'ali. Era nti ng'era bw'onaagamba nti omusota gwatondebwa nga gwa busagwa, era ky'osuubira nti bwe gukuba omuntu kugenda muteekamu obusagwa. Kati ekikula ky'ono yagwa n'akulembera zimalayika endala okugwa, gw'olowooza ki kyagenda okuba ng'akola? Era agenda kulemesa, agenda kubeera ng'akuziyiza, agenda kugezaako kukakasiza ddala nti awakana naani? Naawe. Ensonga lwaki tugwanidde okubeera nga tuteeka mu nkola ekyo Bayibuli kyetugamba, okukakkanira Katonda, tuziyize omulabe ate era n'omulabe anaatukola ki? Anaatudduka. Tetugamba kulwana naye, tetugamba musekerya, tetugamba musamba, tetugamba kubeera nga tukola ebintu eby'effujjo. Etugamba kubeera nga tukakkanira Katonda, tukakkanira oyo omukulu ku ye, tukakkanira oyo amusinga obuyinza n'amaanyi. Olwo ne tubeera nga tumuziyiza nga bwe tukakkanira Katonda, tuteeka mu nkola ebyo byatulagira mu byawandiikibwa. Bayibuli etulaga nti n'omubi anaakola ki? Anadduka. So kikulu nnyo ate era okutegeera nti bwe twogera ku nsomesa ya zimalayika, bwe tuba twogedde ku nsomesa ya zimalayika, kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti mu butonde obwa zimalayika tusobola okugamba nti ono Bayibuli gweyita omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga ye malayika eyali waggulu nnyo, kugamba nti tosobola kubeera nga omugereeganya ku zimalayika endala, nti mu malayika zonna yatondebwa nga ali wagguluko ku zine waazo, nga ebintu byonna byali tebinaba kutondebwa nga twogerera ddala ku bantu, era n'ajeemera Katonda. Era olutalo lwe luli n'abantu wamu ne Katonda. Ne Katonda, okusinziira ku nsomesa ey'ebyawandiikibwa ng'era bwe tulabye ne kubikkulirwa essuula ye-12 olunyiriri lw'omwenda. Bayibuli egamba nti n'ogusota ogunene ne gusuulibwa, omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Sitaani omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi, ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. So bw'atyo bw'ali olutalo alwina naffe abaatondebwa mu kifaananyi kya Katonda wamu ate era n'oyo eyatutonda. Wabula ate era kikulu ffe okuba nga tutegeerera ddala nti
talina kikula kya Bwakatonda. Talina kikula kya Bwakatonda nga bwe tugamba nti Katonda amanyi byonna, nga bwe tugamba nti Katonda w'amaanyi, nga bwe tugamba nti Katonda ajjuza eggulu n'ensi. Ebyo Sitaani takola ki? Tabiina. Talina Bwakatonda. Kitonde ng'ebitonde ebirala byonna, wabula ekyenjawulo nti ye malayika, ffe tuli bantu. Era kikulu nnyo okubeera nga tutegeera ddala bulungi nti talina maanyi gasinga Mukama waffe Yesu Kristo. Ffe newankubadde atusinga amaanyi, naye ate talina maanyi gasinga Mukama waffe Yesu Kristo. Y'ensonga lwaki Yokaana esooka nnyanya etugamba nti w'amaanyi ali mu ffe okusinga oyo ali mu nsi. Kitegeeza nti newankubadde tetulina amaanyi genkana g'alina, naye oyo ali ku lwaffe w'amaanyi okusinga oyo atulwanyisa oba atuziiza oba wakana naffe. Ebyo biba birina tuleetera ddala essanyu. Naye kyenjagala obeere ng'otegeera, bino bikola nnyo amakulu bye ndi okwogera ng'omuntu ali mu Kristo Yesu. Ab'Efeso bwe baali tebannazaalwa mulundi gwakubiri, baagoberera omwoyo ogwo, era gwabafuga, era gwabakulembera mu bulimba obw'okutambula nga bwe baatambula. Naye Bayibuli etulaga ebintu eby'emirundi ebiri, obulamu bwabwe luli nga tebannasinsikana Kristo, n'obulamu bwabwe oluvannyuma nga basinsikanye Kristo. Ekitegeeza kaakano Pawulo w'awandiikira ensonga eno gy'awandiika mu Befeso essula ey'okubiri olunyiriri olw'okubiri, bw'agamba nti bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe, baabitambulirangamu edda, nga era ekyo kyaliko okugoberera ensi eno wamu ate n'okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga. Ekitegeeza omuntu abeera mu Kristo alekeraawo okugoberera omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga. Akola atya? Akakkanira Katonda, takakkanira omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, nga agoberera amakubo ge, agoberera engeri ze, agoberera enneeyisa ey'ensi eno gy'ali ofuga. Omuntu ono yeteekera ddala wansi ow'obukulu obwa Mukama Katonda affe. Era kikulu nnyo okutegeera nti bwe twogera ku mulangiro ono ow'omu bbanga nti kitonde, kye tusobola okugamba nti kiriko ekkomo era kiinako bitasobola kuba nga kikola. Tasobola kubeera mu bifo byonna, tasobola kusoma ndowooza yange, tasobola tegeera kikyenzizaako kubanga nkola. Nate Zabbuli 10:19 Bayibuli etulaga nga sinaba na kwogera kigambo ku lulimi lwa Katonda amanyi kye ngenda okwogera. Ekyo Sitaani talina busobozi. Katonda ajjuza eggulu n'ensi, Sitaani takisobola. Bwe mba ndi wano nga tugamba ali wano, tali eri wonna. Naye Mukama Katonda waffe tewali kintu kyonna kikwekeddwa mu maaso ge. Ebbulaniya 4:13. Era bw'oba osomye Yobu 1:6-12 nayo enywereza ddala n'eraga nti bwe yagenda mu maaso ga Katonda, yagenda mu maaso n'okuba ng'agamba abadde atambula ng'adda eno adda n'eri. Atambula ng'adda eno n'eno kitegeeza nti tasobola kubeera nga abeera mu bifo byonna. Era tesobola ogamba nti akomezebwa kye tuyita ebifo n'obudde. Akomezebwa kye tuyita ebifo n'obudde oba kye tuyita ekifo n'obudde. He is limited by space and time. Tasobola kubeera mu bifo byonna mu budde bwe bumu. N'ate Katonda abeera mu bifo byonna mu budde bwe bumu. Abali Amerika bamusaba mu ssaala n'abawulira, abali Uganda, abali mu Austria, abali mu nsi zonna ez'enjawulo, buli kyonna ekiri mu nsi kino eno tewali kiri wabweru wa kuwulira kwe na kulaba. Era y'ensonga lwaki tetulina kuba nga twenkanya omulangiro n'omu bbanga wamu ne Mukama Katonda waffe. Era kikulu nnyo okubanga tutegeera nti Bayibuli emuyita omulangira ow'ekizikiza, emuyita taata akulira obulimba, emuyita omulyolyomi nga bwe tulabye ku Bikolwa 12:9. Era Bayibuli emuyita omusota ku Bikolwa 12:9. Ate era Bayibuli y'emu yennyini etulagira ddala nti ayina obusobozi obw'okweraga nga malayika ow'ekitangaala. Ayina obusobozi obw'okweraga nga malayika ow'ekitangaala. Era yakola kiyemu yemulangira akulira emizimu gyonna. Bw'oba osomye Matayo 12:24-26.
era n'ekira Bayibuli emwogerako mu Petero ekisooka 5:8 nti amanyi okuwuluguma ng'empologoma. Awuluguma nga ki? Ng'empologoma, ng'anoonya oyo gw'anaakola ki? Gw'anaalya. N'ekikulu nnyo ate era okuba nga tutegeera nti bw'osoma Befeso ne tuli maaso gaffe 2:2 bwe beeyogera egamba nti bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe egy'ensi eno bwe giri, okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga. Kakulu nnyo kakutegeera nti Bayibuli emuyita buyisi omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga. Naye ate bw'etuuka ku Kristo, bw'oba osomye Befeso 1 n'osoma olunyiriri olwabiri mu olumu, erina ebintu Bayibuli byogera ku Kristo nga tewaliwo wonna omulangira ow'obuyinza obw'omu bbanga wasobola okwenkanaakanira Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe mwogerako Mukama waffe Yesu Kristo, kantandike n'olwa20, eraga nti ge yakozesa mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu. Waggulu nnyo ulira nti Sitaani bwe buba bwengula tali mu bwengula obw'obwengula, ali mu bwengula obw'owansi. Ne bwe kituuka ku Mukama waffe Yesu Kristo, Bayibuli tugamba nti waggulu nnyo okusinga okufuga kwonna, n'obuyinza, n'amaanyi, n'obwami, na buli linnya eryatulwa, si mu mirembe gino gyokka, naye ne mu egyo egigenda okujja. Nti Bayibuli eyogera ku bufuzi obwa Mukama waffe Yesu Kristo n'obuyinza bwe okubanga buyitirira ennyo nga gye nsobola okukomya okusingira ddala ono ayogerwako nga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga. Nti era bwe beeyogera egamba nti nno okufuga kwe kusinga okufuga kwonna. Kati simanyi ekyo kigazi, okufuga kwa Kristo kusinga obufuzi bwonna bw'omanyi gwe ampuliriza ne bw'otamanyi gwampuliriza, obw'omu ggulu n'obw'oku nsi. Wonna w'osuubira oba w'olowooza nti wasobola okubeerawo obufuzi obwa Mukama waffe Yesu Kristo buli waggulu nnyo era businga nnyo. So ensonga eyo nkulu nnyo yakuba nga tukola tutya nga tutegeerera ddala bulungi n'okuba nga tuginnyonnyokera ddala. Era bw'oba ng'era otunuulidde ne Matayo essuula 28 olw'18 bw'eti egamba nti Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Oyo aba teyenkana na Sitaani, era oyo abeera mukulu nnyo nga gye nsobola okukomya eri oyo ayitibwa omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga. Ate era tuba twekkaanyiza ne Bakolisaayi, nayo enywereza ddala ensonga. Bakolisaayi essuula 2 olw'9 n'olw'10 bw'eti egamba kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli olw'10, era mwatuukirira mu ye, gwe mutwe ogufuga obuyinza bwonna. Tewaliwo buyinza bwonna owatali Kristo. Obuyinza bwonna obusobola okwogerwako mu nsi ne mu ggulu buva eri Mukama waffe Yesu Kristo. Omuwandiisi oluyimba lwe bayita A Mighty Fortress lwe yali awandiika yayogera ebigambo ebikulu bwe yali ayimba ng'atendereza obukulu obwa Katonda ffe okuba nti lwe lwazi oba kyekifo eky'obuddukiro bwaffe. Yayogera n'agamba nti Sitaani ye mulabe waffe ow'edda era akola okubeera nga atuwakanya n'otukola obubi, omulangira oyo ow'ekizikiza. Era n'awandika ngaga nti tetukankana gy'ali kubanga tumanyi obusungu bwe tusobola obbugumira, kubanga okusaanyizibwawo kwe kwa nnamaddala, era ekigambo kimu ekitono kinaamusuula ekigo. Era kyensobola okugamba mukwano nti bw'oba osomye Basesalonika essuula 2 enyweza n'eragira ddala nti
olunaku Mukama waffe Yesu Kristo lw'anaalabisibwa gwe nange tugwanidde okubanga bino tubinogaanira ddala bulungi. Bassonika ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okumeka olw'omunaana wulira bwegamba awo omujeemu oli anaalyoka n'abikuka Mukama waffe Yesu Kristo gw'alita olw'omukka ogw'omu kamwa ke. Kati kyekyo mukka buki bukka ajja kubeera ng'akoze ki ng'akomezeddwa, ajja kubeera ng'akoze ki ng'akomezeddwa. So tugwanidde okubeera nga tutegeera nti kaakano mu Kristo tukuumibwa ne tubeera nga tuli balamu olw'ekisa kya Katonda okuva eri obulumbaganyi obwoyo omulabe. Ne kaakati akyatulumba, yatukozesa luli, yatufuga luli, n'atukulembera luli, ne kaakati agezaako buli sseera abaako kyakola, n'atuwakanya, n'atuziyiza, n'agezaako okubeera nga agendera ddala maaso n'okuba nga awakana naffe, naye amawulire amalungi Mukama waffe ali wamu naffe. Era kikulu nnyo okutegeera waliwo omuntu omu eyawandiika n'agamba nti ekisinga okuba nga kyewuunyisa nti essaala yo nange ziyita mu bwengula obwo bwennyini bwafugiramu. Ekyo kikulagira ddala obukulu obwa Mukama Katonda ffe. Tasobola kuziyiza ssaala yo kutuuka eri Katonda bw'oba ng'ogisabye mu kwagala kwa Katonda. Era omuwandiisi omu yagenda maaso n'okuba ng'anyweza n'alaga nti n'emmeme zaffe mu kufa, n'emmeme zaffe bwe tuba tufudde ziyitira ddala mu bwengula obwo bwe bumu omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga wafugira ddala, naye tasobola kubeera nga agiziyiza okubeera nga giraga gye girina okuba nga gigenda. Ate ekisinga okuba nga kyonsa nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yafa n'azuukira, bwe yatuweka okuba nga alinnya mu ggulu era yayitira ddala mu bwengula bwe bumu owali omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, naye era yayitawo nga talemeseddwa. So ekyo kyonna kikulagira ddala ani ali ku nfeete w'embeera yonna gye tusobola okuba nga twogerako nga si mulala ye Mukama waffe Yesu Kristo. Wabula ekyo tekitegeeza nti tetugwande kubeera nga tuli beegendereza. Tulina kuba beegendereza nnyo nnyini ddala nti omwoyo guno omuntu aleme kulimbibwalimbibwa nti musiru, kubanga gwe gulowoozaamu bantu ameka abasuuliddwa wansi olw'omwoyo gwe gumu. So gwe yenna ali mu Kristo ate kati oba ogwande kuba nti weegendereza nnyo kubanga amaaso go gamaze okuggulwawo n'otegeera nti ensi ey'omwoyo yannama ddala, Katonda wa ddala ate era ne Sitaani wa ddala, eggulu gye liri ate ne Geyeena ekola ki gyeri. So tulina kubeera nga tuli vigilant, nga tuli beegendereza, nga tutambula tetwebase wabula nga tutambula tuli soba, nga kwegamba tumanyi nga tufiireyo ddala okuba nga tutunulya ebyo byonna eba bitwetoolodde. So omu ku bawandiisi yanyweza ab'omu biro ebyeddakaawo gwe bayita Martin Luther, we yali ayogera ku Sitaani agamba nti yamuwandikako ng'agamba nti ekintu kyokka Sitaani kyatya kye kigambo kya Katonda, kubanga ekyo tasobola kiruma, bw'agezaako kiruma kigenda mu maaso ne kimenya amannyo ge. Mu Luzungu yayogera ng'agamba the devil fears the word of God, he can't bite it, it breaks his teeth. Kati bw'era bw'oba ng'otunulidde Bayibuli etugamba okukakanya Mukama Katonda affe, ekyo kyetegeeza nti waliwo olukomera lwe tweteekamu nga tugondera ekigambo kya Katonda, kubanga awo kiba kitegeeza nti obukodyo obw'omulabe Sitaani tuba tugenda kubeera nga tetugenda mu maaso nabweggulira, tetubeera nga tweggulira Mukama Katonda affe. So nekyakyenjagala okubeera nga tunyweza y'ensonga ey'okubiri etuweereddwa wano mu Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri lw'okubiri. Bayibuli bw'egamba nti okugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, ekyo tukirabye, naye kati ate nakyenjuza negamba omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira, omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira. Mu nzivu endala ezigamba omwoyo ogukolera mu baana abajeemu. Kiki ekitegeeza ekyo? Singa okuba nga kikulu nnyo kyafiibwako wano nti Pawulo kaakati mweno layini ey'okubiri oba mu kwogera kwe okulala oluvannyuma lw'okwogera ku
ku mukulu obuyinza omubbanga ate wansi wano amuyita omwoyo nga bw'amuyita omwoyo ategeeza ekitonde kye kimu kye tutegedde ekiyitibwa sitaani oba omulangira ow'amaanyi ag'omu bbanga oyo kaakano akolera mu abo bonna abatannaba kubanga bazaalibwa omulundi ogwokubiri kubanga olw'ekikula kyabwe eky'okubeera nti bakyali bafu mu byonoono n'ebibi byabwe y'ensonga lwaki omulabe abalinako obuyinza obw'amaanyi nnyo nnyini ddala. So tebagoberera nsi yokka eno nga bw'eri eyagwa wabula bagoberera omukulu obuyinza obw'omu bbanga ate tebakoma kwolwo era yagendera ddala mu maaso n'okuba nga yakolera mu bo. So kati kino kyekyali kinnyonnyola Abeefeso bwe baali tebannazaalibwa mulundi gwakubiri era ekyali kibannyonnyola kye kitunnyonnyolera ddala nti naffe bwe tutyo bwe twafugibwa mu mbeera y'emu era twayagalanga ebyo ebintu ebitawesa Mukama Katonda kitiibwa wabula ebyo ebiwakanya Katonda ebyo ebitamugulumiza. So abo be tuyita aboonoonyi abateenenya bemu Bayibuli beesungako ng'abaana abatawulira oba ng'abaana abajeemu era endowooza zaabwe ziri wansi ow'obufuzi obw'omulabe Sitaani. Era bwe osomye Isaaya, katusomeko wano mu Isaaya essuula eya 30 olunyiriri olw'omwenda bw'eti egamba kubanga be bantu abajeemu, abaana ab'obulimba, abaana abataganya kuwulira mateeka ga Mukama, nti omuntu yenna atannalokoka bw'ati bw'ali. Ekireeta obujeemu si kirala, ekisooka omuntu ono mufu mu byonoono n'ebibi bye, ebyo ne bisikiriza omulabe Sitaani okubeera nga agendera ddala mu maaso n'okuba nga afuna omukisa ogw'okukolera mu bulamu bwabwe. Era ensonga lwaki bajeemu, ba bulimba era nga tebaganya kuwulira mateeka ga Katonda. Ate bw'osoma Isaaya era essuula ku luno eya 57 olunyiriri olw'okuna egenda ddala maaso era n'egaziya n'etubaako kye tugaziyiza ddala 57 olw'okuna egamba muzanyira kwani ani gwe mukongoola ne mumusoomooza, temuli baana baakusobya zadde lya bulimba. Yeeyo embeera ey'abaana Bayibuli bayita abajeemu, zadde lya bulimba, baana baakusobya. Kuba abaana baakusobya ate zadde lya bulimba tebawulira paka Katonda ng'akoze ekyamagero mu mitima gyabwe n'abakyusiza ddala ne batandika okubeera nga ebintu babirabanga Katonda bw'ayagala babeere nga babiraba. Bw'osoma Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okubiri erina ensonga gy'enyweza wano gye tusobola okuba nga tulabira ddala, eragira ddala nti abatannazaalibwa omulundi gwakubiri bali mu katimba k'omulabe Sitaani ng'ekintu kyonna ekiba kikwatiddwa. Olwabiri mu 6 lulaga nti era balitamiirukuka okuva mu mutego ogwa Sitaani oyo ng'amaze okubakwasa okukolanga okwagala kw'oli. So baana bajeemu kubanga bali mu mutego ogwa Sitaani. Sitaani mujeemu era aleeta obujeemu mu bonna abatannabazaalibwa mulundi gwakumeka gwakubiri. Naye amawulire amalungi, omuntu yenna singa aba ali mu Kristo tabeera bubeezi kitonde kijja. Olaba Filipi 2:13 eraga nti Katonda yakolera mu ffe. Katonda mwene yagenda mu maaso n'okubeera ng'akola ki? Nga akolera mu ffe. Olw'13 kubanga Katonda yakolera mu ffe okwagala. Katonda yakoza mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi. Ge mawulire amalungi ge tuyina nti waliwo obulamu buli Abeefeso bwe baalimu n'obeewo n'obulamu buno obujja obuli mu Kristo Yesu. Buli nga tebannazaalibwa mulundi gwakubiri wamu naffe ffenna twatambuliranga makubo gali ag'edda ag'emirembe egy'ensi eno bwe giri, nga tugobereranga omukulu w'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira. Nti kino kikulaga nti obulokozi kyamagero era mulimo gwa Katonda
Ani ali asobola okwejja wansi w'obufuzi obw'ensi eyagwa? Ani ayina obusobozi obwejja wansi ow'omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga bwe gaba nga si maanyi ga Katonda? Zino z'ensonga Pawulo z'agenda ddala maaso n'okuba ng'asimba okulagira ddala obukulu obw'ensonga n'omulimu Mukama Katonda ffe gwe yatukolera bwe yatulaga ekisa kye n'obusaasizi bwe. So banaabakkiriza tujja kutandikira wano nate omulundi ogujja okuba nga tutunuulira omulabe waffe ow'okusatu mu lunyiriri olw'okusatu olw'essuula ey'okubiri ey'Abaefeso. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna. Amiina.